Rema Namakula siri kusonyiwa okuva ewanzibira omusajja wange Dr Hamza ate siko wandibadde otwala ebintu ebirala ebikwatagana n'obulamu bwange naye ne weesonyiwa omwami wange Dr Hamza kuba twali tuvudde wala. Munnange Bushira munyiivu, Bushira ex wa Dr Hamza munyiivu nnyo era munnange akolimide Rema Namakula amugambye bannaye Rema Namakula siri kusonyiwa tewali badde gwe best friend wange. Kyokka bannaye munaasonyiwa okuseka bino ebintu byewuunyisa. Agali mu kuvuga gamba mbu Dr Hamza naye yali mukwano gwa Eddie Kenzo era munaye nga ye musawo awaka kati ate ekyembira okuba ye omunange obusawo ye kugamba yajjanjaba najjanjabiramu byonna. Oh my god, kyokka ate bambi n'omukazi Bushira nga naye mukwano gwa Rema Namakula naye munnange bambi asiise ekimala avuddeyo leero ng'awera enkolokooto agambye Rema Namakula tewali badde ggwe. Kyova olaba munnange Irina Matovu mugezi ye munnange yagamba teyeesembereza mikwano gy'abawala teyeesembereza mukomeeri temuyina gamba teyeetagana kumanya okitegeera era alina n'akayimba ke yayimba nti best friend wo yogolaba mugira mutijja mutyo omwesize nnyo naye kalikwata kubaawo oli mukakasa munaye bibiri side ezo ninga mugamba muti akansubire muli bulungi nyongera obbajjukiza nti munaye wano yes tupoloka omugambo gubwaguuga nno guli ogutokomoka naye tutokomoka mugambo gw'amazima tetuwaayiriza bantu twogera bintu biriyo okitegeera ebiriyo ninga bambi basaba video mugimpereka like buyinza ne Sylvia mutima omulungi era bambi nensaba mukwano gwe wenna nga gwe wakatandika kale nga gwe mulindi gwe gusoose munaye okuwuliza buyinza ne Sylvia bambi akusaba video gimuwereka like era subscribing oliking onyigende mu notification bell oleme okusubira buli kimu kyonna kimba nteekayo. Ne bambi nyongera okutumiramu mwenna abannange abambeereddewo okuva we twatandikira nakati wano we tuli anti leero ndeeserwa Rema Namakula ne abeera mujawe. Wakajanja nebi nombadde sibimanyi wallahi ebintu ninga bitandika obutandisi sibimanyi mundeke nyumirwe mundeke nalimbira bamufirimu zofiri monziraba ndowooza nammwe mubirabiddeko mu kavidiyo kati awo ku kavidiyo ke mulabye munaye Rema Namakula nga yakamala okubba Dr Hamza ewa Bushira bannange nga yalumya mwana muwala banaye naawe n'owobeera gwe nga yegwe Bushira mwaka akadde wegamba oyinza otakula omutwe n'okaaba nekolaki era y'ensonga lwaki munaye abakyala abamu bavaamu okuloga abasajja era gentegeddeko gempulidde mu nkuubo mbu Bushira awera enkolokooto agamba Rema Namakula ne weewuli badde siri kusonyiwa tewali badde gwe mukwano gwange gwe twali tulya kamu gwe nali nyumiza ebizibu byange nga naawe onyumiza ebibyo ate mazima ne bifundikira nga gwe neefuulidde nga gwe neefuulidde kwegamba mbufunze Bushira yali anyumiza Rema Namakula yali amunyumiza munnange nga omanyi emboozi z'abakazi munnaye Rema Namakula ng'akola ki Rema Namakula ng'amukongoola era agambye munnaye Bushira akuutidde Rema Namakula munnaye n'amugamba Rema Namakula oba buli badde amaziga g'enkaabi oli gakola ki amaziga g'enkaabi oli gasasulira mbwe era ky'oba olaba munnaye ate olaba y'ensonga lwaki abakyala bagenda ne baloga abasajja jjukira kati bambi ono Bushira baali bavudde dda okitegeera nga beezimbye bonna ne Dr Hamza wegamba mbufunze ye Rema Namakula yatwala kiwedde ate bannange kye yatwala ekiwedde n'alyoka akitijjisa si bigambo byange manyi muyinza okugamba buyinza ne Sylvia gw'opolokoko osimanyi otekomoko omugambo oguli ogwalagirwa biki nange munange njogera byemba mpulidde sigamba nti numala geeyogeza mala gasabuka saagala kuntemako kalebule nange njogera byemba mpulidde mukitegedde ekintu ekyo mbitiibwa ebingi ne mugambo ogutokomoka bannaye Rema Namakula yalumya mwana muwala bannange mundeke enyumirwe
mundeke nyumiruke gaba naye nga buli wayogera akagambo eri nga Bushira omutima kola du era munange Bushira ugamba naye bambi yalaba kiri kityo ng'omusajja gwe bavudde bonna beezimbye ugamba sente zitandise okulabika namwefuulira naye maze okulaba ebintu bino si kirungi kusanga musajja ne mutandika omusajja n'akugamba munnange tukole twezimbe manya saawa zonna omusajja agenda kulekawo gyemuko mukola sente nezijja agenda tuuka ekiseera alabe nga gwe tokyali grade ye kyo kimaze okulaba kati munnange Dr Hamza atuuka mu akaseera ng'alaba munaye yali mukyala we Bushira nga takyali grade ye yadde n'akamunaye nga grade ye ze ziri ez'aba Rema okitegeera kuba bambi baava bonna yemusanga talina ne bakola ne beezimba munnange Bushira twezimbe bambi nako kanyabwe kagamba munnange Dr Hamza twezimbe byafundikira luddawa byafundikira munaye nga omunaye Rema Namakula teyakoma kubba musajja yeka wabula yateekamu n'obukodyo bw'amaanyi nnyo kyaka yamaana busomerera oba okulumya ani Bushira bannaye era nga yomulaba okugamba nga bali mukoona dansi Rema Namakula nga yealaga ye ali free nga yealaga kugamba ali masanya amayitirivu ku musajja wa munne naye newamubba si yabasooze si yabasooze naye omanyi tewali kisinga kunyumira buli omu yasuuza munne busu edikeezo gyo kyali mukwano gwani yali mukwano gwa Dr Hamza ate ne Rema Namakula nga naye mukwano wa Bushira kugamba mufunze buli omu yasuuza munne busu kiki ninga byebiri saidi ezeeyo naye nga munnaye ye omuwala si muwala bayirayo buno budde Bushira kati mukyala nayejjukira mu kimufumbo naye munanga agamba Dr Hamza n'omufumbiza obufumbo bwe sitayagala nonyingiza mbufumbo bwe sitategeera munnaye kugamba ye omuwala awera nkolokooto oyogera ku mukwano naffe n'otuwagayisa ogwa mukwano enkeera togwangako mukwano Rema sabire binyoma lwakyoloza Namakula oyogera ku mukwano naffe n'otuwagayisa ogwa mukwano enkeera togwangako mukwano Rema sabire binyoma lwakyoloza Namakula ono ye Rema Namakula mu bintu by'omukwano talumye ne balumya munnaye mwana muwala Bushira yalaba biri bityo omunaye Rema Namakula nga werusha ayongera kukyusa bukodyo bunywereza ddala musajja Dr Hamza konzo iko yo wange nalinda kisigenda kubeera nga edikenzo ze munnaye nkyayagala okukola ki nkyayagala otambuza obulamu bwange mu maaso munnaye ng'afunayo omusajja nga woolabaawo ng'omusajja naye ng'amwanjula mbisiibwa ebingi ne mugambo ogutokomoka ng'amwanjula munnaye naye era Yesu wadde yamwanjula naye era kaliko tekamuva ku matama munaye Hamza nali njagala gwe munaye wano twesuubiza nkensi n'eggulu twesuubiza nogamba munaye kufa kwe kuli twawula naye munaye oyo omukyala najja mu kantu akatono nnyo n'atwawula Yesu wadde yafumbirwa eri naye eraze enkolokooto akyazuwera n'abagambye bannaye ensonga lwaki mulaba abakazi baloga abasajja babeerako ensonga omanyi okuba ng'omuntu muvudde mwena mwezimbye mufunyeko akasente ate munaye nga bajja bamulivula olw'okuba gwalaba tokyali grade ate munaye ebyo ebyesaidi ezeeyo naye nga bambi musubscribinge mulayikinge mbaagala nnyo mwera